waliwo well nja kwogera erinya Bobi Wine kigambo kuba nti yakuwakanya naga radio kyakola actually ne Wizo si kirungi bagudde bakoze bwe bati ye n'abako naye byawagira ababe probably basuubira nti bebatuufu n'avumirira nnyo nti temwandigeze ne mukola kino sigwe wekka n'abayimbi abalala bangi abasalawo kola kisoizo kyogerako well nze if bwe kibanga mazima kyava mu kamwa ka Bobi Wine mbadde sikisuubira kubanga Bobi Wine fena tusuubire tuwuliriza ennyimba abadde ayimba oba obululu tebutwawula tulonde mu ddembe bamma baboboka nze nsaba tukolewo etuti abokulonda kubeere kwa ddembe an'obuyinza butuuke mu ddembe ana Uganda mulonde mu ddembe awo obulamu butunyumire so kibeera kinsurprisinga bwe mba nga nze mbadde nziwuliriza ennyimba ezo ng'ayogera nti nno ate ekivudde mu results fenna tukaanire ku ludda olumu oba olulala okitegeera kubanga era embeera ebaddewo before nga tewannaba kubaawo okulonda ebadde nti fenna ekibaawo fenna tukwatagane kubanga Uganda esigala yaffe Uganda egenda kubeerawo emyaka mingi nnyo nga mwenna abagisuddiisa bagyerigirako mwepanka mwenze ne Uganda njagala nnyo nga mwenna baabeerabira dda just buli omu yerwaneko okuwandiika mu bitabo bya history ya Uganda abeere ng'omuntu eyabeerawo olwa Uganda okubaawo si Uganda okuvaawo fenna tulabye amawanga amalala agagezako okwerijja mu ntalo ne galwana ne gakola ebintu ebiri fane ne gakola violence abantu abamu gye batera okujjamu omuliro sijja kulimbako kamu nze ku lwange mpagira nnyo buli muntu eyayesimbawo era n'awangula oba n'awangulwa kubanga yalaga obuvumu nti ayimiriddewo ku lw'ensonga ze okitegeera naye tetulowooza fenna abali abatudde ku butebe bwabwe buli omu yali ayimiriddewo ku lulwo yali ayimiriddewo kusooka ku lulwe kyova olaba yeyesimbawo si gwe yeyesimbawo gwe watuuleeyo mu ntebe yo olinde okuwagira yenna alyesimbawo okitegeera so towetwala musayi gwe guyiira oyo gwolowooza mbu akuyimiriddewo kubanga bw'ali batudde mu ntebe yeeyo wa State House taliitayo wadde mwanyoko wadde mugandawo wadde maamawo wadde kojjawo omutuulirawoko mu ntebe aligyetulirawo era nange bwe ndifuuka nange ndirayira ngaani era ndibeerawo ne baganda bange first balibeera first family mwenna abasigadde mulibeera second or third or whatever family you will be man so let's relax on ourselves leka kubimbya jjovuuyo ku banno abantu abamu basalawo banyumirwa embeera gye balimu baagala kweyiya kukyusa mbeera zaabwe goba gwe embeera yekulemya okukyusa bambi kyusaamu ogende mu ggwanga eddala lino liryokke kati kyolina omanya nti bonna abayimbi abawogerayogera abo aboogera basama emimwa gyabwe tebalina kye bayinza kuyimbako just banoonyayo ensonga ekwatagana n'abayimbi abakyasinza oyimba mu nsi basobola obbanjjako akanyaga naye nga mbalabula bambi mbagamba mbalabula nga mbawoni nga mbasasidde temugeza kwerijja ku radio and Wizo mugenda kukakasa kye bayita akaliro kuba temusobolangako temulisobola mugende mwenenye nnyo mutandike okugezaako okugabira abantu n'okulowooza ku bantu